nakulaba nti bali bangi ate ng'aliwo tayagala kuvaawo mpozi ng'amaze okulaba kyekiramu naye mukama n'amusaasira alitutengula nebaza nnyo abantu mwenna abajja ku ddwaliro nebaza nnyo Asani Ndugga olunaku bayiro teyali yekka ne baniga niga manager we bonna nebe yali nabo bonna si kyangu bebaza bambi ngati Lady Grace Muziisa kwaffe twasookako ziika we yali aguddewo bantu baabiraba wayitawo nnaku bbiri wasa bayimu nnaku bbiri kwaffe twali eri wanguuli wa Lady Grace mugwa Grace mulago tamayena social media enena tuli eri wa Grace baga Alimpa afudde twalinga eri mu kyalo no tugendeze mukabali n'amawulire Alimpa afudde social media bwali ogirina nga musajja tunawo natomanyi kati omudde ogwo nali mulwadde nga nze asuubirwa okufa twali nze ne Bagafaya ne Roja ne Bosu naye kati mu bonna abo baali basigaddewo abantu ng'abantu baali basinga kumanyawo nti abantu baali basinga kumanyawo nate balaba ndi mulamu kati abamu babika mufu babika nga babikira ddala okumala ennaku nga ttatu omuntu yabayamba okubajja kukulu wadda mukono mupira kasina Anko Asani essaawa zino alonda bakati nakamalawo ebbanga lya mwezi gumu lunaku leero ziwezina omwezi nazibaawo simanya wabweru bafaanana simanya ebalagi zisimba wendi enkozesa yamukyala anjagadde bino si byakuba simu kati omuntu ng'oyo tebamukubira simu kubanga teyanyambira ku simu kuba gwali kumpola ssente nazisindika ku mobile money yakozesa mu mikono gye namaanyi ge kiba kitaaga kumusisinkana kumulabula bisosi kumukubasa nfunayo olunaku muwonye muli mulamu naye ng'osiima kyakola wadde abamu baafu nsiimira ddala nnyo omwami Asani Ndugga kyeyakola nsiimira ddala nnyo bannakiganda abajja mu ddwaliro abatugala okubalala Spice Diana abayimbi ba legenti amafiina zikampani waliwo zikampani ezizze ziwaneeno zibikola bannamawulire lero naye waki ffe basembayo okusiima bannange nga twagenda tuuka ku makya nga ffe twasooka ne mu ddwaliro nga Asani yatukubyanga saa 9 naye nga tuweebase essimu ogisanga ku majamistiko n'omukubira ekiki 12 nga tuli awo
era ffe kusaba banamawulire tenyinza obbagamba mbagala nnyo ate mbagalira ddala kubanga tukola ebintu ebiringa ebyagakufaanagana tuweereza abantu ffenna ate ne tufiirayo mu budde kituufu bambi batufaako kubanga bajja mu budde wonna buli kimu ne batandika ne bakimanyisa abannayuganda era nkakasa abannayuganda batini nnyo abatakimanyi nti saawa zino ate nembebazi kubanga tebandiikiriranga ne saawa zino bannamawulire tebawulira ke bawulidde nga bajja tutereezaamu awulidde eri nga kiri bwe kiti katujje tukakase tukitereezeemu tulabe engeri kirina ovaawo kola olunaku lwennyininyini olinaku ezo ezaddako awo ogambye omukulu ojagenda omutuukire otuukiriza nakubamu oluyimba nga mutuufu alaba tasiimiddwa kimala anko asanyinduka yakuba oluyimba abantu tebayambika nga alaba tasiimiddwa kimala nyinza okugamba mu kaseera akak'obuzibu ebigambo biba bingi mu kaseera ak'okufa ebigambo biba bingi balabye ekyabadde omukulu bamukubye n'eŋŋoobi yadagaze kati akaseera ako ebigambo biba bingi amawulire gaba mangi tewabaawo omuntu alina ddembe buli muntu aba munyiivu obwongo bwe bwogera nga bwe bwagala kyasanga tewabaawo kontro tewabaawo byampisa omuntu aba yanyiza edda nga yavuddeko ekimu ku bireeta embeera eyo naye nga fayini kati nze nyinza okugamba nti abantu bano abebbali baagala nnyo okumanyakofu n'owesanga bulimu akoze ekyenjawulo buli omu ng'ayogedde ekyenjawulo ate asobola okukyogera akyenda nakigambo buli omu awulira mu ngeri yanjawulo oluyimba togenda tukomentinga kuba alina paati emu gyayimba wali yagala ndeke abalwadde ntaase enkimayo kuba nabo byali bitambula musimanyi enkima wali osasaniyenga yesobola bigambo kyankima kya bigambo kubanga ki yasooka okwogera enkima abantu bangi kati ndowooza mu uganda yonna kati enkima kalinayenona tirabukanga ali kakati ate ndaba bagala gifuulabeeyi nnyo mu Uganda ndowooza bagala gifuulanga nti nayo yakubayo mu birowoozo naye nga just kigambo kyabwe simanyi gye bakijja simanyi just nze mpulira kigambo ngimanyi naye ngirabyeko emirundi gyonna ngirabyeko nali ngirabisiza namukubi naye nga sibeera sibeera mukono kuba osa otambula awo nobisanga mu kibira ebya bulijjo nkima abantu bonna bazimanyi zisomako abamu kati bakifuula nabirwadde bagamba ezo ensima wezityo bali mukoebyo naye nga ebyenkima tobimanyiiko kalifayingira abantu bano bakitegeere ebyenkima tobimanyiiko boogera boogezi enkima nakyo kiggwe enkima zengaze Alimpa tenyinza okugamba enkima yaabwe abo bye bajjanga bagamba enkima yaabwe yo sigirina kola kimanyi kiri ekintu kyomukubamuda nkyalimu omanye mudamu ansemu naye nga ye yaabwe sigimanyi manyi zino zino ezaffe eza bulijjo enkima sose ebyaabwe nga tumaliriza akatale ke olw'omunamawulire munange yetadde story yakitogereko obugezi katono nnyo tuwanyuwe omwami kakala netulaba emboozi nga tuwulira odiyo mbu tuwulira wulizi odiyo nkutuuseeko wano tetwagawulira byangu netuwulira odiyo mbu ovumye
maama wo akuzaala nakyo twagala tukimanyiriza ebigambo ebyo odio nawe wabirabye mawulire nze saabirabe naye mbiwulira nga bubiŋŋamba wabula kiyinza okubagamba nti kati nze ebintu ebyo sisobola biwakudde kubanga sibyedda omama wange mumazi naye amanyi sibyedda nakati omuntu ayinza okuwuliriza ebintu ebyo nabiwa obudde nalema okufa ku binkatako n'eddoboozi buli omu awulira ngaeriyo kusinza ku comments abantu kyebagamba eddoboozi liryo abantu abo tebakunyigire ate ngaokuwona ku kintu kya maama ng'ovuma kati nze Alimpa eddoboozi lyange abantu balimanyi then eddoboozi basobola okunyogeza emirundi gyonna era liba terifaa kati Alimpa takyali wa ddoboozi Alimpa kifaananyi nga bw'olaba ttivi omwetaagako amawulire ogenda wali Alimpa n'ofuna amawulire so si ebigambo ebyo ebyogerwa kati ebyo byose biba byaddala ebyokubanga ebigambo kati maama ono yayogedde ng'ayogera ne munnamawulire oyo maama oyo naye oba naye jasi nze kati nze bisobola biwabudde kanze maama wenjagalira we mukubire n'essimu nenjogera jasi nze kati ekyo basobola kiwa ojasi eddoboozi lyakamukamukko nga tomanyi oba odio bajja kata nze kyonna kikiri kyeyinza okugamba nze ekitankwatako siina wekikwatira kati nze ebigambo by'abantu byeboogedde kunze Ronald Alimpa bingi bisinga byeboogerera ndowooza n'abakulembeze natera kufuuka nga mukulembeze okusinziira ku bigambo era kati kyendaba ekibulayo natera kufuuka nga mukulembeze kuba kakati ekibulayo ndowooza nze byonna babyogere ozi sinaba kuwulirako nti Alimpa musezi ekyo sinaba n'ekirala Alimpa yakutte omwana ekyo sinnakiwulira naye nga byonna nsobola obisuubira kubanga nebyoboogedde nali sibisuubira kati nze ebigambo by'abantu boogera nze Alimpa nebiri bigambo yeetaaga amawulire ajjamu nemuwa amawulire agaludde mu kamwa kange ekifaananyi kyange omuntu kyasobola okulaba nga tumaliriza omuntu gwe baawulidde Alimpa ate ne maama si oyo nakikiddemu maama si eyiyo kubanga maama namugubira wanene naŋamba ekyogamba bino byebakogeza ebya Lady Grace ekyogala Lady Grace ayogera naye gwe biri ku YouTube ng'ayogera naŋamba obapanga bibange byabannamawulire naŋamba era saagala nje ku mulamu ebyo bigambo bugambo otumaliriza mubaka ki bwowa omuntu yataddeka audio ako obubaka bwempa bannayuganda eyataddeka audio ako ovuma maama eyataddeka audio oyinza obutamufaako kubanga simanyi bali bameka basobola ogaana ono linataka abula kyenyinza okusaba bannayuganda buli muntu asobola okuwulira nga bwawulira nasalawo n'okusalawo kwe nayawula neyawulira kyenza bagamba nti bafube nnyo okumanya ebintu ebito era balabe omuntu nga akola ekintu bagamesisobola obuuliza ebintu kati kijja bawa amaanyi nabo okujja wano bafune bannange ndowooza tuli kumpi kumaliriza
Wani wano ogenda malawo bbanga ki? Sawa zino nakamalawo omwezi gumu nga Abasawo bagamba ogenda malawo bbanga ki? abasawo tebalina bbanga lyokuwalya kukomeredde nti balina naye nga kimanyi nti nkyali kuba sinawo nebintu byegumba nti wano mbiseewo naye tusumululawo nsasa gonza lukolawo webaza abantu nga tumaliriza mpozi n'obugambo abasobola okusinkana bazze batya ku ddwaliro balabire nga tumaliriza. Sooka okwebaza bannayuganda abali mu mawanga ag'enjawulo. Sooka okubeebaza essaala zammwe ze mumpeereza okusasula kuno kumusasula wamu n'obugabuzi bwe mumpadde abantu ab'enjawulo. Neeyanziza nnyo munda z'omutima ogumu nziyongera okumanya nti sirinzika wadde abalala bandiweza nti ndinzika kola munyongedde okumanyisa nti nyuba mugaso eri eggwanga tewaliwo nakulimbeddewo nga sikitebankiramira kityo ekizaawo nze tukaddemu tukalipa. Sooka okwebaza bannayuganda mwenna abafuddeyo ku lwange okubalinako ku accident. Sawa zino nga nsooka okwebaza omusumba Kayanja olw'obuyambi bwampadde ne ttiimu yonna yonna ekwataganye naffe olunaku lwaleero nti bambi beebale nnyo nnyo beebalire ddala. Pasita Kayanja weebale nnyo weebalire ddala.